Abalungi abagalwa balamusizaako nnyo nate mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Njagala kulamusaako nnyo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Maaso awo tugenda kuteerezaamuko ku sawundi yaffe. Mukama mwesigwa. Tulina ka gadget katono nnyo ke tugenda okulabika nti nno tugattako kasobole okulongoosa mu sawundi ogiwulire bulungi nnyo. Erinnya lisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Njagala kubalamusaako nnyo yonna gye musinzidde eyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Katonda nga bw'ali omwesigwa, waali okutuukiriza ekigambo kye, waali okutuukiriza kye yasuubiza mu bulamu bwaffe mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. N'olwekyo gwe wenna ali mu kifo kino njagala kusaba togwa mu maanyi. Mukama mwesigwa, akyali ku nnamulondo ye ey'ekisa. Omukono gwe ogw'amaanyi gukyatambula okuwonya abo bonna abalina endwadde, abalina ebizibu eby'enjawulo, amaaso gazibye. Katonda mwesigwa nnyo, asobolera ddala okukola ekyo ky'obali tosuubira. Abeetaaga zi visa okutambula, ogenda okukola obuvunaanyizibwa obw'enjawulo, Mukama akugabirire, akuwe ssente. Ekyo kikubeeko maanyi ag'omwoyo omutukuvu eri abanoonya omwana okuzaala. Mukama kakikole omwaka guno nga tegunnaba kugwako, akuwe obufumbo, akuwe omwami, akuwe omusajja agenda okuweesa obwakabaka bwa Katonda ekitiibwa. Abava emagombe nga bajja okusuula, abo tubakolimira, tubaziba amaaso bakuyiteko bagende eri ewala eteri bantu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Nze Nicholas nga ngenda kuba nkutwalira ddala butereevu mu ddakiika ezitagenda kubeera nnyingi. Eddakiika zijja kubeera nga 3 zokka olw'ensonga nti tulina omulimu gwe tugenda okukola ku Facebook olunaku olw'olwaleero. Katonda ataddeko akazito, so n'olwekyo tulina okukakozesa obudde nga bukyali sizoni ereme kutuyitako. Bwakuwa ekigambo kikozese eri abo abalina okukiwulira bakyusibwe kubeera sonywamu, oleme kubeera na bibuuzo bingi nnyo mu maaso eyo. Oli ayinza okubuuza mwe mukola oba temukola? Tulina emirimu tukola. Mukama atuwadde obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze Nicholas nkulamusizaako nnyo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. My hope is found, He is my light, my strength, my soul, this cornerstone, this solid ground, firm through the fierce drought and storm. What heights of love, yes, what depth of peace, when fears are still, when striving cease, when comforter, my all in all, in the love of Christ I stand. Lord, in Christ alone, who took on flesh, fullness of God in me. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Bikula nange butereevu mu kitabo ekitibwa eky'Abefeso essuula ey'okuna atuuseeyo. Abefeso essuula ey'okuna olunyiriri olw'11 mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ayakatwegattako twatandika series zino eza 5-fold ministry obudde obuyiseeko emabega. Oyinza okuba waliwo, oyinza okuba tewaliiwo. Twatandika series zino
gwa yakatwegattako tukujjukiza nti wotusangidde so tutandikidde tuvuddeko emabegakaawo naye olw'okubeera nti no tetusobola kuddayo ffenna wamu tujja kusaba wonaafunira obudde ojja kunoonya episodes ezo ozirabe. Tukola video zino eza YouTube ez'okuyigiriza mainly, tetukola video olw'ensonga nti data wa bbeeyi, amiina uploading na downloading n'ebirala streaming, so it's expensive. Ate naawe ali eyo okulabika nti no owuliriza data abeera expensive ebyaddala, so netusalawo tubeere nga tukola production afaanaganako bwati tusobola okulabika nti tutambulira wamu, amiina. So twaviira ddala emabega nga tujja tulaba fivefold ministries zino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'olunaku olwalero tugenda kubeerayo ku Facebook page yaffe eya Just Gospel Media Uganda, ate era mukwano gwange ali wano, ate waliyo ne TikTok yaffe era Just Gospel Media Uganda, wamu ne fellowship zaffe eza Just Gospel Fellowship Center 1 ne 2. Tukkiriza Mukama okutwongerayo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nkwanirizaako nnyo, tuli obuweereza obuli mu kweteekateeka okuleka nti omulimu guno tuguzimba ku ground, ekkanisa ezimbibwe mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nzikiriza nga bw'ozimbibwa n'abo abali ku ground bwe bagenda okuzimbibwa, ate era n'okukiraho. Twebaza Mukama. Ba administrators mwenna mbalamusizaako nnyo. Musumba Stella, gwe wenna ali eyo gy'osinzidde, oli mu Saudi Arabia, oli Oman, Qatar, oli German, tulina mikono gyaffe abava mu Poland, tulina mikono gyaffe abava mu USA, abali UK. Twebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Befeso essula ya 4 n'olunyiriri olw'11. Bayibuli etusomesa mu Befeso, otusseeyo njagala Befeso essula ya 4 n'olunyiriri olw'11. Bayibuli esomesa tugende ffenna. Era oyo n'awa abalala wangi, oyo n'awa abalala okubeera abatume, n'abalala bannabbi, n'abalala ababuulizi, n'abalala abalunda, n'abalala abayigiriza. Kama yeebazibwe. Tukaddemu. Era oyo n'awa abalala n'awa abalala okubeera abatume. Gamba oyo omu, n'abalala bannabbi twabamaliriza, n'abalala ababuulizi ba evangelists, abo be tuliko olunaku olwalero, n'abalala balunda ba pastors twabamaliriza, n'abayigiriza ba teachers tetunaba kubamaliriza. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Lwaki akikola? Akikola olw'okutuukiriza abatukuvu, olw'omulimu ogw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Befeso 4:12. Why does he put these ministries in his body? For the perfecting of saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Kujukiza bwe tuba kuyigiriza tugenda mpola, yakatwegattako oli wa buvunaanyizibwa era nkukubiriza okufuna ekitabo w'obeera olina okuwandiika ne peeni eyo. Ekino kikulu nnyo kubanga kijja kuyamba mu maaso. Now, for the perfecting of saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Mubiri gwe kye yakola n'akwata ebirabo bino n'abiteeka mu kanisa, gwe mubiri gwe ogwa Kristo, olw'okutuukiriza abatukuvu. In other words, wonna we batambudde obubi, wonna we batambudde nga beetaaga okutereeza, obuweereza buno obutaano bukola omulimu ogw'okutuukiriza
obuweereza buno. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So buli kigambo kyonna ekirina okuba nga kifuluma mu bantu bano abataano kirina okuba nga kigasa omulimu gwa Mukama waffe Yesu era okuzimba omubiri gwa Mukama waffe Yesu, wabula si kutoolako butoozi. Bayibuli kyeva esomesa mu kitabo ekitibwa ekya Timoseewo ekyokubiri 3:16 nti buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamizibwa. Mukama yeebazibwe. Buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa n'olw'okuyigirizanga, olw'okunnenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Okategedde akagambo ako? So obuweereza buno bwonna obutaano omugaso gwabwo si gwa kulya mandaazi kukuta wangi. Omugaso gwabwo si gwa kuŋŋaanya ssente mu ndiga za Katonda awo bo balyoke bakute then bo obuweereza babutegeere luvannyuma nga bazuukuse. Nedda, si kwebika bulangiti empewo ereme kufuuwa naye ng'ekkanisa empewo eri mu kugifuuwa. Bwe njogera bwe ntyo kansubire nti no ontegeera bulungi nnyo. Befeso 4:12 olw'okutuukiriza abatukuvu, olw'omulimu gw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. So ekikola kino kye kigambo Katonda kyatadde ku bulamu bw'abantu bano. Enjawulo eri mu bantu bano nti buli administration ey'abantu bano obuweereza buno obutaano buweereddwa ekigambo mu kamwa kaabwe. Ekigambo kya nnabbi kigenda kuba kyawukanira ddala n'ekigambo ekya pastoral. Omusumba ekigambo kye kigenda kubeera nga kirala nnyo. Omubuulizi w'enjiri ekigambo kye kirala nnyo. Mukama yeebazibwe. N'omusumba apostolic ne prophetic. So and a teacher ekigambo kye kigenda kubeera kirala nnyo. Tekirina njawulo, naye ekigenda okukyawulako bwe buvunaanyizibwa obuli emabega waakyo. Number 1, olw'okunenya, olw'okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Olw'omulimu gw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Kakati eyo ensonga lwaki obuweereza buno obutaano bubeera mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu. Twetaaga nabbi okuwulira ekigambo kiva mu kamwa ke. Twetaaga omusumba, kigambo ekiva mu kamwa ke. Oyo omusumba alina anointing eri ku bulamu bwe etali na balala. Eyiye eri special nti carrying activities ez'obuweereza bonna. Administration yonna ebeera eri under the pastor. So ye musumba ayimirira okulunda endiga era yavunaanyizibwa ku ndiga zino okulabika nti aziwulira era naye nga zimuwulira. N'olwekyo a pastor is titled okulabika nti akola omulimu ogwa shepherd. Nabajjukiza era mbajjukiza nti a pastor is different from a shepherd. A shepherd is different from a pastor. Owawunga muntu omu. Pastor is a title, being a shepherd buvunaanyizibwa. A dad is different from a father. Dad comes in as a title, a father buvunaanyizibwa. That's why Bible esomesa ku kitaffe. Kitaffe ali mu ggulu. Our Father in heaven. So being God our Father alina obuvunaanyizibwa eriffe nti atuzaala ate era n'atulabirira. Bayibuli esomesa etya nti talireka kigambo kye ku ludda kyerere nga tekikoze ekyo kyekitumiddwa. Isaaya bw'atyo bwatusomesa. So alabirira ekigambo kye okukituukiriza. Lwaki akituukiriza? Because he is a father. Bayibuli esomesa nti we are more value than sparrows. So atulabirira n'okusingira ddala ebinyonyi eby'oku ttale. Mukama waffe yeebazibwe. Tuli ffenna. Now being nti he is a father, so obuvunaanyizibwa bwalina gye tuli bwawukanira ddala ne dad. Dad is just a title
a father is responsibility, buvunaanyizibwa. Mujjukira nga tubasomesa ku kye bayita responsibility gye twatandikira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Now, being a pastor is different from being a shepherd. Many of them basobola okucarryinga a pastor title naye nga takola mulimu gwa shepherd. Nolwekyo olina okulabika nti nno weetegereza ensonga eyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Bikolebwa byonna olw'okutuukiriza obutuukirivu n'olw'okuzimba omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Befeso 4:2 Bayibuli etusomesa bulungi nnyo nti olw'okutuukiriza abatukuvu olw'omulimu ogw'okuweereza olw'okuzimba omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo gwali wano ampuliriza. Mbajukiza nti bwe nsooka n'ensiirikiriramu ne nkulekamu awo basivuddeewo mba mpa omwoyo omutukuvu omwaganya ayogereko eri obulamu bwo. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekyo kirina okuba nga okimanyi nti omwoyo omutukuvu olina omuwa gap n'ayogera n'obulamu bwo olw'ensonga zino ezibeera zigenda mu maaso. Timoseewo ekyokubiri, ekitabo ekitibwa ekya Timoseewo ekyokubiri 4:5 Mukama waffe yeebazibwe nnyo ampuliriza. Timoseewo ekyokubiri 4:5 agamba nti naye gwe, Mukama yeebazibwe nnyo, naye gwe tamiirukukanga mu byonna, bonaabonanga kola omulimu ogw'omubuulizi w'enjiri, the work of the ministry. Tuukirizanga okuweerezaako. Hello? Wanji? But watch thou all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Make full proof of thy ministry. The work of an evangelist. Mukama waffe Yesu bwe yali addayo yatutegeeza n'atugamba nti mbatuma wakati mu misege ng'amayiba. Mbatuma wakati mu misege. Atutuma wakati mu misege naye tugendayo ng'endiga. Naye atugamba mubeere ng'amayiba, bagonvu, beetowaze olw'okubuulira enjiri, olw'okutuukiriza omulimu guno ogw'omubuulizi w'enjiri. Kubanga si mwangu nti gye mugenda kusangayo ebisolo, mugenda kusangayo ebintu ebikambwe, naye byonna mulina okukimanya nti okwo kwe kubonaabona kwe mulina okusasulira olw'omulimu guno ogubaweereddwa, bwe buvunaanyizibwa. Tamiirukukanga, so be sober minded mu byonna. So olina okubeera sober, omubuulizi w'enjiri. Kristo bw'atusindika ffenna okugenda okubuulira enjiri, mbajjukiza nti alina abantu abo be yateekateeka mu office ey'okubuulira enjiri nga specifically kyamuweebwa.
That's why nti ababuulizi b'enjiri bangi nnyo abasinga batambula ne healing anointing. Abangi batambula ne healing anointing eyo, miraculous powers. Nti ewali omulwadde, omubuulizi w'enjiri awulira nga bw'ayagala okugenda basabire abalwadde bawone. Ewali abantu abatali balokole, omubuulizi w'enjiri awulira nga kintu kimusindika nti genda omugamba oyo nti Yesu akwagala, kimala. Tekikwetagisa kukola crusade olukakasa abantu nti oli mubuulizi wa njiri. Nedda. Ekkanisa gy'otuddemu, abantu abatuddemu, otute buvunaanyizibwa ki ku bantu abo okulabika nti nno batuula mu kkanisa ne bafuna ekyo kye balina okufuna ne basigala nga bakola omulimu nabo? Ozaazizzaamu bameka? Omubuulizi w'enjiri yenna nga mubuulizi wa njiri, ekifo kyatuddemu he multiplies. Ewatudde omuntu omu, wiiki egenda okuggwako nga waliwo omuntu omulala. Omwezi gugenda okuggwako ng'omubuulizi w'enjiri alina abantu 4 abatudde mu kkanisa abali wo ku lw'okuwulira ekyo ekiri ku bulamu bwe. Mubuulizi wa njiri. Kati Katonda asobola okukozesa omuntu n'abuulira enjiri mukadde ako, kubanga omubuulizi w'enjiri alina okubuulira akiweereddwa taliiwo, oba waali nga tamanyi mulimu gw'alina kukola. Naye manya nti buli w'oyimirira mu buweereza n'olwawo ebbanga nga tomanyi ky'okola, you are missing your season and time. Akadde kagenda kutuuka nga you can do nothing and you'll be accountable on that. Olina okubuulira enjiri. Abamu ku mmwe abali ku profile za internet, message ki gy'oli mu kubuulira abantu? What are you portraying? Bigambo ki by'oli mu kwogera n'abantu ku mikutu egyo? Oli mu kusaasaanya butambi bwa buseegu? Oli mu kuwemula? Oli mu kukola ki? Kiki ky'oli mu kuzimba mu mulimu gwa Mukama waffe? Kiki ky'ogattako? So you have to be with the sober mind okukola omulimu ogw'okubuulira enjiri, so that you can fulfill your ministry. Mubuulire, mugambe Mukama waffe Yesu yeebazibwe, Mukama akwagala. Naye abamu ku muli eyo mulina abantu bimuli nabo ku mirimu gyammwe, babba bammwe abamu si balokole, naye tebukkirangako ku makya n'omugamba munnange nkusabira, oba oli awo luliba olwo n'okkiriza Mukama waffe Yesu. Mu magezi, mu mpolampola, ewatali kukaayuuka, watali kubogoka, ofumbye amazzi agabuguma mu benseni, omutuuzizzaamu ebigere, otaddemu ka oma akatonotono, oli mu kumuscrabinga, bw'okwata katawula akabuguma bw'omunyiganyiga ebigere omugjamu ebinonko, n'omugamba ne munnange nno taata nnaaka, oseka. Naye munnange Yesu mulungi, akwagala, n'okola emirimu gyo egy'ekikyala, n'omubuulira enjiri, si mulokole. Wagenda okugwa mu mukwano naye nga si mulokole, naye nga gw'oli mulokole. Oba kumwe mwenna temwali balokole, naye gwe n'olokoka. Kati gwe bwe walokoka n'osigala ng'otambula naye. Bayibuli esomesa nti oba oli awo oyo anaalokoka ku lulwo, kubanga mwenna mwasisinkana nga temuli balokole. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Oli awo olina mukyala si mulokole, naye gwe mulokole. Naye ate kakati gwe waka wafuuka mpologoma, togambwako, toyogerwako, tonenyezebwako. Ate gwe nkeera ku makya ng'ogenda okukwata Bayibuli ogiteeke mu nkwawa, otambule ogende nti ngenze ku kyaki. Naye obalese bali mu kukaaba, obalese obabisse miggo, tobalekedde ssente yakulya, mbu ogenze mu service kusabula njiri. Kakati obwo si bwe buvunaanyizibwa. Bayibuli eba esomesa nti fulfill your ministry. Tuukiriza okuweereza kwo. Olina okuba nga guno omulimu guno gutandikira ddala eyo yonna gy'otambulira ne gy'okolera ne mu maka go.
make full proof of thy ministry. Prove it. Prove yourself that you are an evangelist. Prove yourself that you are called to do the work of an evangelist. Being an evangelist is to be an example bearing fruits of Christ. Abamu ku bantu abali eyo, abantu balokoka n'okulokoka nga tebogedde na boogezi kigambo kyonna. Ne bagamba omusajja ono engeri gy'alabikamu, gy'afaananamu alabika na mulokole. Tonnaba na kwogera kigambo kyonna. Ne bagamba ono mulokole, alabika mulokole. Alabika mulokole, temulaba engeri gy'afaananamu. People will follow you because how you stand in public and how you portray yourself in public. People will notice you. Nti ono mulokole. Now, therefore, stand with a sober mind so that you can stand in the grace that is called unto you for the perfecting of saints in the glory of the risen Lord. Omulimu guno ogw'okubuulira enjiri gwaffe ffenna, naye kitukakatako ate ffe naffe abataayitibwa ku ekyo nga tekituweereddwa, waliwo abaakiweebwa. Tuvunaanyizibwa ku kintu kye kimu, okubuulira abantu bano okusobola okulabika nti nno obwakabaka bwa Katonda bugaziwa. That's the only way we can. That's the only way we can move nga tugaziya obwakabaka bwa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, kubanga twayitibwa. Mu kuyitibwa kuno tulina okubeera nga tuli sober minded, at the same time nga tuli ready for the work of the ministry, kubanga ekyo kye kyatuyitibwa okukola. We are called to do that. Tewali kumwe mwenna yayitibwa kutuula butuuzi mu katebe ka kkanisa, obeere omuwo kamenye kakaddiwe bagule n'akalala. Ng'oli awo okola kimu, kola lugambo, kutambuza mawulire mafu, gwe ng'omulimu gwo guli gumu gwokka. Kuwandiika butabo ku buli ayingidde mu kanisa, kati omulabe wayingidde nti ye engatto simanyi olabe weegudde lubege ye njiraba. Mwattu nno engatto eyo nno oba yakakaaga, aleka no yagigula na 5,000, naye engeri gy'agyeyisa atweyisaako gy'obeera nti ffe tetumanyi gye bazigula eri mu katale. Oyo n'ayitawo n'agenda. Mukoze akakuukulu kamwe kali mu nsonda awo, katuddeko tekavaawo tekaseguka, kali mu kkanisa. Mufulumye mugenze kubuulira njiri, do to do mugenze okubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu. Naye ekibatutte amazima amatuufu gali bwe gati, emboozi gye mufulumya mu luguudo wakati awo, ebisenge n'ebisiko bye biyinza okutunyumiza ekigenda mu maaso awo. Olugambo olutambula muli mu kukuba lwali ne mukuba obukule, mugenda ku do to do. Teri n'omu ku mmwe alina kukitegeera munda yammwe nti tulina okugenda nga tusaba tukolezezza akabiriti ak'omuliro mu nsi eyo mu mwoyo, kubanga gye tugenda mu lutalo. We have to keep a sober mind. Bible esomesa mu Timoseewo 2:4 As for you, always be sober mind. Be sober minded. Why? Because you are going to endure, you have to endure the suffering to do the work of an evangelist so that you can fulfill your ministry. Naye abamu ku mmwe mubeera nga abaagamba nti twabirekera bagundi abo. Twabirekera bagundi abo. Twabirekera bagundi abo. Be babisobola, ffe twabivaako. Enjiri, siri mubuulizi wa njiri, ekyo tekyampeebwa. Ffenna tulina okubuulira enjiri. Waliwo gwe baakiwa. Mubuulizi w'enjiri atuula mu kkanisa n'afuluma n'agenda n'abuulira enjiri. Omubuulizi w'enjiri n'atuula mu kkanisa okumala omwaka mulamba ali awo, wiiki nnamba ali awo. Mubuulizi wa njiri, evangelist, atudde butuuzi awo, tavaawo.
tavaawo. Alinda be banaalangirira olukuŋŋaana lw'enjiri. Musumba alangiridde olukuŋŋaana lw'enjiri omwaka ogujja. Awo atandika okugenda mu kusaba n'okusiiba. Aveeyo ng'akutte omukono bw'ati aleeta omukono bamuwa omuzindaalo abuulira enjiri. Sigukuwa muzindaalo. Sigukuwa. Genda ku street, kwata akazindaalo k'omumwa, bajjisa akasituulu, otandika okubuulira enjiri. Tandika okubuulira enjiri. Tambula ku kyalo kyawo bagambe Yesu alokolera awonya munnange. Omanyi lwaki tetukikola? Kubanga ku kyalo tuli bakozi ba bikolobero. Omanyi lwaki ne ku Facebook ne ku internet okwo tetubuulirako njiri? Kubanga tulinayo ebikolobero bye twakola eyo, batumanyi. Bwe banaatulaba bagenda kutusalira omusango tuswale. Kati ekyo kyolina okwejjamu mwana wa Mukama. N'ogamba nedda, kale nabikola. Byonna kasasiro olina gwe nakola. Olukuva n'olwaleero kasasiro oyo agenze. Mwerabidde. Ne banaayogera bitya, ngenda kusigala nga ngamba nti Yesu yeebazibwe, mulina okulokoka. Kigende. Osalewo okugulawo obulamu obujja ne Mukama waffe Yesu. Otambule mu bulamu Katonda bw'ayagalira ddala. Okole omulimu gw'ayagalira ddala okole, so that you can fulfill the work of the ministry that he trusted in you. Bwe yatulowooza nti tuli beesigwa, n'atuteeka mu buweereza. Yatulowooza nti tuli beesigwa, kyava atukwata n'atuteeka mu mulimu ogw'obuweereza. Yatukwata n'atuteeka mu mulimu ogw'obuweereza. Omubuulizi w'enjiri, kola ekyo ky'olina okukola. Yimirira obuulire enjiri. Yimirira okole ekyo kye yakugamba okukola. Buulira enjiri. Funayo abantu bonga 13, 4, 5. Funayo abantu 2 boyogerako nabo mu inbox zo. Mugambe nti Mukama yeebazibwe. Tonyumya mboozi, kusukka mboozi wakasukirwa jjinja nga tanaba kutegeera nti toli mulokole. Ebigambo by'obeera oyogera nabo bikuume akamwa ko kaleme kuwaba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo kubanga yatuteresa enjiri ey'ekitiibwa. Yatuteresa enjiri ey'ekitiibwa. Pawulo ayogera ne Timoseewo mu Timoseewo ekisooka essula esooka n'olunyiriro lw'11. Timoseewo ekisooka olunyiriro olusooka n'olunyiriro lw'11 agamba nti njiri eyateresebwa nze Katonda yeebazibwenga. Ndunoonye Timoseewo ekisooka, ndunoonye wano Timoseewo ekisooka n'olunyiriro olusooka. Amen. Ndufunye. Bayibuli esomesa nti ng'enjiri badde nkikyamizaamu, ng'enjiri bweri ey'ekitiibwa kya Katonda eyeebazibwa gye nateresebwa nze. Kakati yakwata enjiri eyo ey'ekitiibwa ekingi n'agikuteresa, n'agiteeka munda mu ggwe. Yakuteresebwa ye bwe yakulowooza nti oli mwesigwa, kyava akuteeka mu buweereza. Wallo, he trusted you. Kyava akuteeka mu buweereza. Obuweereza obwo yakuteekamu si kutuulamu kunywa bunywe kacaayi na kukuba ndati. Yakuteeka mu buweereza obwo okole omulimu ogwo gw'olina okukola ogasse, so that you can profit. Kyava akuteresa enjiri ey'ekitiibwa. Bayibuli esomesa ng'enjiri bweri ey'ekitiibwa kya Katonda eyeebazibwa gye nateresebwa nze. Wateresebwa enjiri ey'ekitiibwa. Ogibuulira oba nedda? That's the work of an evangelist. Fuluma wabweru okole omulimu. Totuula butuuzi mu kibiina olinde bulinzi.
tolinda lukuŋŋaana lunene mu kanisa. Kwata omuzindalo gw'olina omutono, Facebook page, sharinga enjiri, n'okusharinga obusharinze enjiri, ogwo nagwo mulimu guli awo. Katubosanga ffe abakyali mu cooperatingira ku online, tuli mu kuyamba emyoyo egiri ku online gy'otamanyi na muwendo, emiyitirivu naye gubeera gumu gwokka bwe guti, Katonda ng'aguyambye, eggulu lyo we litandikira okukuba engalo. So nuba okwata bukwasi, that's why nze temumpulirangako, nabigezaako ne bigaana. Sisobola kujjawo ne mbagamba banange musharinge, share, follow, subscribe, like, simanyi share, nkole bintya. Nedda, gwomanyi, oyagala gwamanyi, toyagala gwomanyi, nkozi ogwange, omusaayi gwammwe ngunaabye, omusaayi ngunaabye, omulimu gwange ngukoze. Kasita olunaku lukya ng'ekiri ku mutima gwange Mukama kyatadde ku bulamu bwange nkiririizinze, nkola bwe nti ne naaba mu ngalo ne ŋŋamba, oh yeebazibwe Mukama, omusaayi gw'abano ngunaabye. Ng'enjiri bw'eri y'ekitiibwa kya Katonda eyeebazibwa gye nateresebwa nze, nagiteresebwa ngiggyeeyo njogedde, ngitadde egenze mu bantu, ekyo nkikoze. Naye ggwe tumale kwegayirira okulayikinga service, tumale kwegayirira okusubscribinga, tumale kukwegayirira okusharinga ne banno, tumale kwegayirira okubagamba nti bannange wano we tuli waliwo emmere ey'omwoyo egasa obulamu bw'omuntu ow'omunda. Tumale kwegayirira, nedda, ekyo sisobola kukikola. Naye yimirira otegere obuvunaanyizibwa bw'olina. Yimirira okugamba okusharinga ne banno ku mukutu nga guno tekitegeeza nti ngenda kufunamu ssente. Guno omukutu tetugulyako ssente, gwatuuka dda ku subscription gye tusobola okuggyako ssente. Etinza otuwa ssente nno omwezi okuggwako, ne we don't do that, kubanga twagala owulira emirembe mu kifo kino, ng'owulira enjiri teri kalango n'akamu kayitako. Oli mu kuwulira njiri akalango kazze ate n'osumbuyizibwa. So kola omulimu ogwo gwakuweebwa, ogwakuteresebwa, ogw'okubuulira enjiri. Ffenna twayitibwa okubuulira enjiri. However, nti waliyo abaakiweebwa nga kyo kyabwe, they are anointed to do that. A pastor, prophet n'abalala, evangelist. Tugenda kukoma olunaku olwaleero, kubanga ekyo ky'olina okukola okimanyi, buulira enjiri. Yogerako n'abantu 2-3, baako omuntu omu gw'oleeta, gw'otudde awo okanya kuwoza, bantu nga banyiga lefuti, maama abantu banyiga lefuti ennaku zino, bantu banyiga lefuti, tewakyali mafuta wano, emivuyo giyitiridde bannange, tewakyali mafuta wano, gw'olabawo amafuta wano tewakyali. Buli omu avaawo ajja agenda, yakajja yagenda. Naye ng'amazima ga Mukama waffe Yesu gali nti tewaliwo wadde akanyonyi akasala mu ddiiro nti kajja kubanga ggwe tekaliiwo, ate ggwe tovaawo. Naye ng'ate ggwe okulembera olukwe olw'okugenda mu inbox z'abaana, wano mulaba wakyaliwo amafuta, tewakyali wano. N'oyogera oyo n'agenda, n'oyo n'agenda, naye nga ggwe ate tovaawo, kubanga ggwe ofunamu otya okufuluma wabweru, kubanga wabweru omanyi waliyo empologoma ezigenda okukulya, kati osindikayo banno. So let us stand so that we can preach the word in Jesus' mighty name. Kitange omulungi omwesigwa, nkwebaza olw'abantu bano, mbanyika buziba bw'omusaayi ogw'omwana gw'endiga ogweka ku musaalaba. Wegulire ekitiibwa ababuulizi b'enjiri mu kifo kino, obazuukusa ababadde beebasse nga tebamanyi mulimu gwe bayinza kukola, bazuukuse mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yogerako nabo olw'omulimu, yogerako nabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Eriyo omukyala n'omwami ali wabweru eyo nga beetaaga okubawa ekisa, okuyimirira, okwewaayo ku mulimu guno. Eri abo Mukama be wayita bongere amaanyi n'ekisa.
okuwanirira omulimu guno gwabateresewa ng'okubulira enjiri g'ogaziya obwakabaka bwa Katonda. Bayambe basiba amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sumulula amafuta agava ku namulondo ya Katonda gegatte n'obulamu bwabwe. Bawe amaanyi ag'okuwonya endwadde n'okusumulula aboona abajoogebwa Sitaani. Abalina emigugu egizitowereddwa obulamu bwabwe kitikulwe maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. In Jesus mighty name. Amen. Nicholas, nze nkubuuzizaako. Bye-bye. Weeraba. Enkya tujja kweyongerayo ate ku buweereza obulala. Evangelism, aba evangelists kirabika tubakomeza wano. Mukama abankumire. Mweraba. Bye-bye.